mbadde mbuuza lwaki abayimbi nga bakola ku radio tebali successful newawulira musiki waabwe nga mulungi naate tebaba successful. Kiki kyotegera okubeera successful? Tekale olaba nga musiki waabwe abulamu tagenda wala abulamu. N'ekibuuzo ekyokubiri mu firimu industry ya Uganda saawa eno ani asinga okuzannya firimu mu Uganda? kale sinyabo kuchenda kaza perform omuziki ne kusimba ku film industry ya Uganda ani asinga okuzannya film mu Uganda? I think bakazi badde bakiwadde level abakazi ate abasajja abali betwandibadde tulonda balinga ate abagezaako retiring bali ate kusomesa ate. I think there's a Nancy omukyala ate ali mu kyaddala is called who I'm forgetting the name. Sinabyoyo Natasha badde bagenze ku level ey'enjawulo. Omwami waliwo n'omwami Olum Junior yazanya mu yellow jumper. That guy has proved to be one of the best mu kuzanya filimu ezinatunda paako sigamba kuzanya ekina Uganda movies ezo gamba nti n'abala basobola okumunoonyaako nti kungeri gyenzanyemu n'abala mukole eki munoonyeeko. Girl in the yellow jumper. So badde abantu nga batono naye ekizibu kya filimu ya Uganda nti we fear to invest much kubanga okujja filimu ennungi olina okuba nga otaddemu ssente nnyingi, zero budget. Ne bwebeera low budget olina okuba nga oli so creative. ate nga olina connection. Creative to the maximum. And I think that's where the problem is. Nti kusaidia filimu. Bodda kusaidia ekina Uganda ogifuula filimu obuzibu bukyali bumu. It is the productive value. Kyanjawulo ki kyendaba kyesigenda kusanga walala. Gye productive value. Okay, ono bamise agambye atya Stone Boy Wizi agambe ebigambo bisatu biteke ku bakyala bano basatu wammanga, ebigambo hasola, gambola ne talented biteke ku Irene Namatov, Moureen Nantume ne Kasalini Kusasira. Lijija ku bondi uwo annan Irene Namatov, Moureen Nantume, Kasalini Kusasira. Hasola, gambola, talented. Watu sokedwa tumusange. Tumusange kiguleo. Of the three, it is Irene Namatov, Kasalini Kusasira and Moureen Nantume. Kati ekyamazima kiri nti abayimbi ababiri Mama Kusasira ne mta Moureen Nantume. Ekitone kyabwe kisukkulumako mu kuyimba, kisukkulumako okusinga ku Namatov. Kya Namatov. Kyamazima nti kitegeeza nti abatwala kiri ekiddako nti ate okufuna omuyimbi owettomo I think ndoza Kasalini atuprovinze nti wanjawulo olwokuba obwenjawulo olumu tabukoseza naye nga atukakaza nti muyimbi wanjawulo. Okay, ono bamuyise Mayas Yusuf okuva ku Effects Media agambye nti why does Peter Sematimba sound and presents better than most of today's presenters? Is he a bad teacher? Ndako Maleo. Is he a bad teacher? That even none of the presenters at his station can match his standards, even with the recorded daily show. Recording is how one. Kankaze mu Luganda katendere bulungi. Sematimba musomesa mubi okuba nti n'abakozi be bennyini tekuli atukagana na level ye ng'ate yali na show recording. Yali recording bulinaku.
share coding ekisokera share coding tesobola kubeera nga share live ate omuntu ali codinga show yeetegeka nnyo okusinga omuntu ajja live omuntu ajja live abeera nnyo much talented than omuntu ali codinga nti omuntu ali codinga bamutegeka nnyo okuleka okulema okulaba obuziina bwe nga ye ng'omuntu kyekisookera ddala ekyo. So Peter Sematimba nga ye kisookera ddala nti erinnya lye lisawuninga n'ebikolwa bye, ate ekyokubiri nti akyali ku radio version enkadde, ate ekyokusatu kiri nti audience yagimanyi, ekirala kiri nti ye boosi nanyini radio nti nanyini radio nga ye nti tosobola musukkulumako kyovala ye wakisinga ye obudde oba prime time obulungi ennyo omuntu basobola okuddawo n'atuula naga nti kampulize Peter Sematimba. So nze ku lwange sijjaga nti nali talented nnyo nemanyi nti erinnya lye nga ye Peter Sematimba likwedera nnyo ensiike ya industry yaffe gye tulimu. One ti sound nagamba okutambula kolaki kulaba era omuntu lwagenda e Bulaaya asobola okulaba ensobi eziri wano mangu kubanga aba alina omutindo. Sematimba yamala emyaka 20 nga ali mu America ngawulira how they do their things. Era nomukuyingira radio kwennyini teyali muweereza wa radio, yajja nasinkana Pike namugamba nti abo bakola tebinyuma, okitegedde namunyonyola his ways. Pike nga businessman nga ate munamawulire nawa Sematimba opportunity to go on radio, okitegedde. Sematimba nakimanya olwokubanga yali experienced nti eri mu America abaana bawuliriza nnyo ebintu ebikwatagana ku sex, naleeta Dr. Senga okitegedde ku radio ng'ayogera Oluganda oluli franki Oluganda oluli franki mu Luzungu nti kino nekiexposinga nnyo kubanga radio zaali ki ntono. That's how he came up to be a presenter, okitegedde. Teyakipracticing that is a little article yakozesa nti ne time laki tayinaako nendoza abadde n'abantu abakoze obulungi ku radio ye. You cannot say that tayina bamumaaki nga tosobola kugamba nti ono mwami yani Mese omwami gwe twakava okukubira yani abuchaze tosobola kugamba nti Lecho Namwanje kubanga tubaddewo naffe tutanga nti Lecho is surpassing oba Abu ne Mese ne Gundi ne Shanita they have surpassed the Peter's show kubanga abantu oyinza obabuuza nti Sematimba akola ku radio buli nnaku tebakimanyi. It's because bali bapasa nente nga bali bakimanyi nti bakola buli nnaku kasobola gamba nti tabuildinze bantu yeah. And radio jakuba kiyadaga nti old format kizidde eddoboozi how you have to show that oyina ekyenjawulo but it's not no longer that omuntu abeera n'ekirowoozi kyekibi ninakati nembayimbi benyini omuyimbi abeera n'ekirowoozi nga tekitegerekeka nga kyakubwakuba dda n'ayimba n'agamba nze ndi kimenke nikigenda mu maaso kati nga bali ab'eddoboozi eddungi beebuuza kiki ekiguddewo. So radio katugweri. Talking of kimenke tomusange tomiri kwali awuliriza awandiise wanagamba nti why do I have a feeling that Ugandan artists of this generation are just overhyped and not stars? Nagamba back in the days the star was the star. Yes. Nakuwa example nga General. Nagamba kati mu example ya General nakuwa abaliko kati nagamba labanga kati Fiki oba Gravity. Nakuzaima bega naga tunulira Chameleon Bebe Cool Bobby. Nakugamba tunulira good nakuwa yabafanana. Tunulira Good Life. Nakuwa Gwesi Nakale Masindi. Siza Azizi Kenzo obalaba bonna nga bantu bagumivu era basita ebyaddala naye basita ba these days lwaki balabika nga batalya sigamba nti butalya naye ndowooza stardom mu Uganda evudde nti teba mainstream tekyava ki it come from anywhere, so somebody can be from anywhere and becomes a star, okitegedde.
ate kati bw'aba afuuse ekyo kyafuuse tosobola mugaana kweyisa nga bw'abadde ekola ki yeeyisa nti kikyali kyamaanyi nnyo ekyokugamba nti you are in the stardom oba okitegedde kati kankunyonyera ekyekulabirako ekyangu tumanyi akafaananyi k'omwana oli omunaggana aseka ensi yonna nemumanyize sita naye nga ekyamumanyisa kuseka kumukuba miggo n'akaaba n'asiika omundu gumu n'aseka nekyo kibawo ku baana okitegedde kyekuja it made him a star to the world kuba buli omu yakiraba mwana yakoze akantu nti that's how the world is moving nti naluli era nga ebadde kinyonya nti luli jayizibwa etambulanga oba PDD no this Snoop bamuweerako n'okugenda mu Bungereza nga the reason why Snoop bw'akyala mu Bungereza ekibuga kyali kikola ki kikyankalana but right now omuyimbi kizibu nnyo okusala mu Bungereza ekibuga kyalana nekikyankalana because nabo ne bastars bafuuse bangi nze kyekyo bali so common okusinga edda nti edda bastars bali bazibu nnyo bafuna nobalaba kyova ensaawa zino omuntu okubeera sita tekyewuunyisa because any app can make a person to be a star basita bakakati si basita ekigambo sita kiyina eno kankomaawo emitendera mingi gyekiyinza gyekiyitiramu okitegeera but end of the day nti buli mu generation ebeerako ne bagenero baayo ne bagenero baayo beebo tulina beebo omuyagolo gyamukuy Bournemouth erina goals 2 Barnsley erina goals emu oba tugendako ku TikTok bamise Talis Gibson You've hired 3 law firms trying to fucking suck me dry. I'm approaching $1 million in Katandika amuyita na Hani about money.